bulwabawo embeera yonna ebintu nga byogerwa n'osirika busirisi ekitegeeza oba mujozi oba tofaayo togambibwako oba nga ddala oli guilty which is not the truth. Naye ebintu ebimu muganda wange Nsubuga bikutuukako nga biruma naye ebiseera ebisinga nosaba okubeera omugumiikiriza kubanga bw'ovawe naawe n'obulumi oyinza okukozesa obusungu ate n'oyonoona ebirungi byonna byoba okoze. So mu kiseera kino tusaanidde tutegeere nti ebintu ebisinga obungi ebibeera ku mitimbagano ebisinga biba bya bulimba era emitimbagano gino tugezeeko gikozesa obulungi kubanga gwe mukisa gwe tulina ogwa generation eno okozesa ebintu obulungi nga situwaayiriza nga tetuteekako bantu bigambo bitali bituufu n'okunoona amannya g'abantu. Ekigambo kino pulezidenti waffe azze akubiriza abantu nti emitimbagano tugikozese bulungi. Kati ekiseera kino kye tulimu kiseera kya interests kiseera njagala byanukule ebyakwogerwako tuwawamba obuyinza bw'akakiiko nyinza kulw'obulungi nyinza obutabyanukula butereevu nensindika message abantu baffe ne bagitegeera. Abanyabo ne baseba batuwuliriza ebigambo ebyogerwa ku mitimbagano si bituufu naye ate saagala kubotola nnyo kubanga ne bwabaawo omusango nga guli mu kooti ate tobotola nnyo kuyingirira bujulizi bwa kooti na kuyingirira abalamuzi ba influence nga kyabandikoze kubanga ndi mukulembeze mu kibiina ate abamu bataddeko okukola omulimu ku kakiiko abamu mu hierarchy niyinza okubanga mbaliko waggulu ebigambo byange ne bibaleetera okutiisa njala akakiiko akabeera independent omukulembeze bwaffe yagunjizaawo akakiiko ekintu kye mbadde njayanira ebbanga lyonna nga nange nina emisango gye njawo okuloopa naye nga sina bwe njiroopa naye kati nafunye nange ab'okuloopa. Omanyi okubeera mu bukulembeze si kyangu naye obugonvu kintu kikulu nnyo okuba nti ogendera amateeka naawe gennyini nnyini goba otadde mu nkola bw'oteekawo amateeka mu